Ebibiina by'obwannakyewa bitiisatiisizza okuba gavumenti mu mbuga z'amateeka olw'okwegabanya obuwumbi 7 obwava mu musango gw'omusolo wakati wa gavumenti ne kampuni y'amafuta ya Heritage Oil. Kino kiddiridde abakungu bano okuwangula omusango Uganda gwe yali evunaana kampuni y'amafuta ya Heritage Oil and Gas olw'okwebalama emisolo gye yali erina okusasula ekitongole kya URA egyali giwerera ddala obukadde bwa $450 oluvannyuma lw'okutunda layisensi yaayo ey'okusima amafuta eri kampuni ya Talo Oil ku kawumbi ka $1.5. Okusinziira ku mukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekirondoola ensaasaanya y'ensimbi za gavumenti ekya Uganda Debt Network Julius Kapwepwe bagenda kuyita mu mitendera mingi okukakasa nti abakungu bano basesema ensimbi zino omuli okukunga abantu beekalakaase nga bagenda mu maaso g'ebitongole bya gavumenti ebyenyigira mu kikolwa kino okusobola okubiteekako akazito bisobole okusesema ensimbi zino. Tukungaana abantu esente ezo nga ababazi baabo nga tebazikomezaawo mu wiiki emu Bannayuganda miliyoni y'Abannayuganda ejja kutambula mu kibuga Kampala erumbe mu peaceful demonstration egende ku kitebe kya KCCA egende ku kitebe ekikulu kya Uganda Revenue Authority egende ku kitebe ekikulu kya Ministry of Finance oba Ministry y'ebyensimbi nga twekalakaasa ekikorwa kino eky'obutuju ku ggwanga lyaffe. Ate yakulira ekitongole ekirwanyisa obulyake n'obukenuzi ekya Anti-Corruption Coalition Uganda Sise Kagaba agamba nti gavumenti yandivuddeyo n'erambulula emitendera mwe yayita okuwa abantu bano ensimbi ng'ate ekyalina emisango mingi gy'erina okuliyiriramu abantu era n'asaba buli munnayuganda aveeyo okulwanyisa ekikolwa kino. Kanolaga nti tulina gavumenti etalina priorities ntuufu. Abantu tumanyi bulungi nti teri ddagala mu malwaliro, amalwaliro agasinga tegaliimu ddagala naddala mu bitundu naddala ebya wansi mu byalo gye tusinga okutuuka. Olwosanga nti amalwaliro agamu temuliimu n'abasawo ate ng'ensimbi zino zabadde zisobola okugulira omuntu wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo yabadde asobola ogenda mu ddwaliro n'asangayo ki eddagala. Olunaku lw'eggulo ababaka ba paalamenti bavuddeyo ne balagira abakungu ba gavumenti abeegabanya ensimbi zino baziseseme era ne basaba sipiika wa paalamenti Rebecca Kadaga okuteekawo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku bukenuzi buno. Abakungu ba gavumenti abagambibwa okwegabanya ensimbi obuwumbi 7 mwe muli akulira ekitongole ekiwooza emisolo ekya URA Doris Akol ng'ono yafuna obukadde 242 eyali ssaabawolereza wa gavumenti Peter Nyombi ng'ono yafuna obukadde 226 nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi ng'ono yafuna obukadde 121 Allen Kajina yafuna obukadde 242 ssaako n'abakungu ba gavumenti abalala 42. Grace Nantale Kakoza, KTV, Amalindirire.